Mukulu Franka Kasaboni Gashumba Interahamwe M23 agent je balekosebo kasubinti oli bulungi. Ovude n'ogere bigawo bingi nnyo Kyagulanyi bamwadde miliyoni 10 eza dola bichi kati waliwo omwami akubuuzizza nti ate eyawangula akalwa asasula atya gwe yawangula ekyo ng'okirese gwe eyali businessman ate ofuuka otya kati TikTok oba radio presenter kiki ekyakubuza emirimu ekisookera ddala Kyagulanyi gwe weesimbamu yakuleka dda ekyokubiri Kyagulanyi ebintu byaliko bya gwanga lyonna era biri ku international level so signo mu ndowooza yo nga bw'olowooza. One, njala kutegeeza gy'onookoma okwogera ku Kyagulanyi gy'ogenda okulimitinga movements zo gy'ogenda okulimitinga opportunities zo gy'ogenda okufuuka more risk ng'oriskinga obulamu bwo mu bintu by'otategeera. One, Kyagulanyi gw'olumba si yagaana omwana okufuuka kiwali oyagala wazaala Shera Gashumba ng'oyagala fuuka ambassador olw'okuba nti Katonda tagaba byonna wakomekkereza omwana omulesa akwononeseeko omwana atunda animal feeds. So eyo si weakness ya Kyagulanyi, weakness yo bw'obanga tosobola kumanaginga na family yo kati ogamba otya Kyagulanyi amanaginga political party akube mukama we enfunda bbiri n'amulemerako ng'akozesa maanyi ga mundu ng'omukira ku makyano lw'eggulu. Kyagulanyi si bwe buzibu, obuzibu ye Museveni. Era ekizibu kya Gashumba alina fayiro zisukka 20 ku CID headquarter ne ku police headquarters Naguru gye banyigako bonyizi fayiro no botavayo kwogera togenda kukwata yensonga lwaki ali wano. Kati Gashumba obuzibu otobuteeka ku Kyagulanyi olina fayiro zi 10 ez'obufere ez'obubbi ez'okusiga abantu empitandi ez'okukola kyotaji kati mmwe mwenna abali mu kwogera essaazi nga mmete balinako fayiro. Gashumba Kyagulanyi si yalemesa omwana okufuuka ambasada yali weakness yo olw'okuba tosobola kumanaginga family yo omwana wo n'akulembere n'agenda atunda animal feeds wawudova kati gwe kyekizibu kyo tootamanyi. Kitegeeza nti bw'oba Kyagulanyi asobola okumanaginga political party n'amanaginga family ye n'amanaginga eggwanga nga naawe sitiri okyamwogerako kitegeeza is beyond your understanding. Takyali level yo. Bw'obanga mukama wo Museveni akuwa ssente ogere ku kyalo kitegeeza nti w'amaanyi nnyo lwaki ye tamwogerako kubanga amutya. Walemu okumanaginga family tolina order esobola kwogerako muntu yenna. Nesisimu katukuba Kasabuni company yagwa nga tosobola gimanaginga toddamu kwogera ku bantu. Gwe kwata mwana wo yatunda animal feeds goba oteekawo awo ye akole byalina okukola kubanga yakulema you can't manage anything in your life. Gwe naawe nkumaze tugenze ku mulala. Buno baka jine bugenda kubeera bannamawulire mwenna. Bannamawulire akabinja ka state akatuula ne mukola podcast ez'enjawulo nga mudiscussing Kyagulanyi omuli Muyanga Lutaaya omuli oyo musajja ayogere obwakabaka bw'ekkooki mbatumiddeyo kansubenti buli bulungi mwasoma amawulire temwayiga ate omulimu gw'amawulire mu Uganda tosobola gugaggawaliramu okumekkereza oli mwavu. One, mwe mwenna mukola podcast ne mujja mwogera ku Kyagulanyi naye omuntu yandibadde ababuuza muli bannamawulire aboogera ku mbeera egenda mu ggwanga oba mulimu bannamawulire abakolera gavumenti nga mukritisayizinga abavuganya gavumenti? Ebibuuzo biri. Muli bannamawulire aboogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga oba mulimu bannamawulire abakritisayizinga abavuganya gavumenti eveeko? Kumwe mwenna tewali yali agenze kusinkana Kyagulanyi wadde okwogera naye wabula muve ne mwogera ng'abamumanyi nnyo ekintu ekikyamu. Ekyokubiri, kano kamesi njala njagala mukawe Muyanga Lutaaya tobangako wa national platform era Kyagulanyi tomuwagirangako obadde ng'okola ku TV ng'ovuma Kyagulanyi kati watuuse okugenda ku podcast y'abayayi banno otandika okwogera ng'okamba Kyagulanyi yakulesewo ye kitaawo ye nnyoko obadde wa national platform. Faabe enkyukakyuka tetulina buzibu bwa Kyagulanyi kukola ki? Tetulina buzibu bwa Kyagulanyi kugenda no. Obuzibu bwaffe buli ku mmwe abeefudde abatategeera ng'ate mutegeera lwaki. Ekisookera ddala eyo podcast ya Stanley Ndawula yonna eriko ba political failures
podcast ya Stanley Ndawula eriko ba journalist abafeiringa mu bulamu. One, bonna tebalina mirimu okuva ku Stanley Ndawula mpaka kuoyo Muyanga Lutaaya. Bonna tebalina mirimu. Kati bo bafuna opportunity okuva mu government bagamba ogere ku kino ensonga nenga kati wali muntu ndo mwabanja Kyagulanyi ku byobufuzi byabaddemu. Just mukole ekintu kimu. Buli omu bw'oga nti okulitisayizinga kinjira kubuuza kati singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omwessimu nti munnange njala kunkweka kawe yandibadde asulawo. Stanley Ndawula akabinja akamukona muli abantu nga bataano. Singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omuntu essimu nti bannange njagala basinkana njala kunsuzaako Kyagulanyi yandibadde asulawo. Eno message njagala egende mwenna eri Geno bannabyabufuzi abali ku fake opposition abakolera NRM ne bannamawulire. Kumwe mwenna abavuddeyo okwogerera Kyagulanyi singa yabakubirako essimu andibadde mu mukuumo wadde olunaku n'olumu. Bwembanga musobola okuvaira mu criticizing omusajja gw'otatulangako naye gwe nga teweesibwadde mwero siwanu nga n'abamu temuli bafumbu temulina na mirimu mwalibadde musobola okukuuma Kyagulanyi kebe essaawa eyo mwalibadde musobola kubanga enkweke mutudde mwenna Museveni abayinako fayiro okuva ku Stanley Ndawula oyo simanyani bonna ka podcast nga bonna Museveni abayinako fayiro criminal records yensonga kye basetinga okujjaawo. Kati nze mbuuza singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omu wandibadde omuntu amukweka. Bwanga Museveni asobola okuba wasede mu criticizing Kyagulanyi singa Kyagulanyi akola ensobi najja n'abakubira essimu bagamba ndi wano nsaba kuntaasa mujje mu nkuumeko musobola mukuma temusobola kubanga kitegeeza nti mwenna mwali mwambulamu emirimu gyammwe ku criticizinga kyovula teri muntu mu Uganda mwonna mawulire alivayo n'agamba nti mugagga taliyo kubanga mukolera bukolezi bagagga wala kitegeeza bannamawulire mwenna mu Uganda temukyambatalinga temukyasobola kumatalinga ku nsonga za ggwanga. Kati njala bagamba tewali muntu yenna yandibadde asobola kubeera na Kyagulanyi kebere wiki nga temuwaddeeyo ate akyaba exposinga to the fullest. Kati amujagadde kuyitira obuyitisi video entuufu etandise. Buno baka njala bugende eri bannayuganda mwenna saagala muleekaani na Museveni n'abantu be ebyafaayo biddiringana newe biddiringana obirabidde luddawa era n'obyetegereza otya. Katutandike bwe tuti bukyanga Uganda ebeerawo ng'eggwanga Uganda ne Buganda ng'omutima gwa Uganda. Uganda tekyusangako bya bukulembeze mu mirembe ebiva kubadde kuyiwa musaayi kutta na kuwamba. Kati abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni kasooke malo bateekako muka kirasi kano basomeseemu era munaaviira no comrade no messenger ogitambuze ombuulize abasajja n'abakazi bonna ba politician ba historicals ne ba elite ebibuuzo bino wammanga. Mu bulamu tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Are we together? Prevention is better than what? Better than cure. Netuga nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Tukyagenda mu maaso ekijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Ekizibu kya Uganda ekisinga obunene be bantu abaasoma fwa. Ekijja omanyi ekizibu kya Uganda be bantu abaasoma fwa. Nga yasoma ine empapula alowooza asobola okuwandiika. Kyekizibu kya Uganda ekisinga obunene. Tebakozesa nnyo magezi mazaale bakozesa kiba basomesa mu ssomero be babadde batadde emabega eggwanga nga buli mwana oza bategeera. Kati katugende wano Museveni ne nnyina ne kitaawe badduka e Rwanda ekyabaddusayo zaali ntalo ne basiikinga asylum mu Uganda as refugees. Museveni ne nnyina ne kitaawe badduka e Rwanda nga waliyo entalo ne bajja basiikinga refugee ne basiikinga refugee status oba asylum mu Uganda. Kitegeeza nti ekyabaddusayo zaali ntalo n'okuba tebaali safe ne bajja mu Uganda. Are we together? Bino NRM tesobola bibasomesa era teri TV esobola bibagamba
Museveni okujja mu Uganda n'ennyina bajjanga baasala mu seekers ba refugee nga bavudde waabwe Rwanda ewatali watebenkevu. Are we together? Ndi yes. Mu byobufuzi bya Uganda buli mukulembeze yenna afuzeeko eggwanga yasooka kusooka kudduka mu ggwanga Uganda n'asooka akomawo oluvannyuma. Buli mukulembeze yenna yafuzeeko eggwanga Uganda yasooka kufuuka munoonyi wa bubudamu n'alyoka akomawo n'afuga eggwanga eryo. Kyenvudde nti ebyafaayo bigenda kuddiriŋŋana bitya. Kankuze kumwe basajja ba NRM. NRM gavumenti yonna va ku bano bakajjajjatta bayingidde ano mu 90 oba mu 2000. Foronasa NRA bonna ebitundu 80 ku buli 100 bonna baasayira mu seekers baddukako eggwanga ne babeera e Kenya ne babeera e Tanzania ne babeera mu Europe ne babeera mu America. Ekyakiwakana kati tekuwa no comment. NRM enkadde ya Foronasa eya NRA neya FMU n'ekibiina kya NRM kyasookawo ekikadde bonna basooka kubeera ba asylum seekers e Kenya, Tanzania, Sweden, America, Bungereza. Kiki ekyabaddusa mu biseera ebyo? Kusooka ku protectinga bulamu bwabwe deni babaleki ekiddako. Kati bayo musiri yenna akusiriwaza nti omuntu okudduka for theft oba omuntu okugenda okudduka okukola ekiddako abadduse ebyobufuzi no. Ekituufu kiri nti safety first. Bonna nkugira Museveni yasooka okuva ewaabwe Rwanda n'ennyina badduka Rwanda olw'entalo ne bajja mu Uganda for theft. Era bwe bayingira politics Museveni ne banne bonna basooka kudduka wabweru wa ggwanga kufuuka basayira seekers e Kenya, e Tanzania, Sweden, America, Bungereza, Belgium bonna basooka kufuuka ba refugee basayira seekers. So let nobody fool you that if someone leaves the country he doesn't care about the political matters. Unfortunately, when someone leaves the country for safety, he or she goes abroad to seek more support and assistance. Men, especially when they were engaging with the dictator, who had stayed in power almost for 4 decades. And he knows exactly that he is not a Ugandan. It is on record. The Geneva Convention laws which are guiding refugees or asylum seekers states that any refugee from any other country is not supposed to lead that country. Museveni knows it clearly, and his family. Any change of government, Museveni and his family, they are in for it. They are going to be jailed because they are leading a wrong country. So it is our responsibility as we, the indigenous Ugandans, to take a course to fight against the Ntarahamwe and the Tutsi who are occupying our country right now because these are refugees. They are not supposed to be in that country. So, President Okufuluma n'agenda yagambye agenze ku mirimu mitongole nga waasiikinga ne safety for his life at particular moment. Kati kando kuvire ku ntono. Aba national platform nga nange mwendi engeri gye twagala Museveni afe. Nchiddemu nze n'abagala enkyukakyuka mu ggwanga lyonna engeri gye twagala Museveni afe ne kabineti ye yonna yengeri yeemu emirundi 1000 gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu aba National Reverse Movement. Akitegedde kiwandiikawo nti okitegedde. Akitegedde wandiikawo nti okitegedde. Engeri ffe abaagala enkyukakyuka gye twagala Museveni ne banne bonna baffe nga ne bwe kubaako omu ng'afudde bibye tujja ne tucelebratinga kati yengeri Museveni ne NRM ne ba Black Mirror gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu. Kati omuntu obadde ng'omwagala affe n'akutolokako owulira emirembe. Era ne bw'obanga omubbi azze ku nnyumba y'okubba n'adduka ogera embwa esimattuse genda oli enkoko y'omubbi gwe. Omubbi bw'ajja ew'okubba ku nju
nasima tukarado kochiga gwembwa gendo lyekoko yomba kukwata kombade ngenda kutta ndeko kumako kati nabano obusungu bwe balina ndi Kyagulanyi yayiseemu bwe busungu obwo fe engeri gye twagala mba fe ate esukka ku yabwe mirundi 10 gye baagalamu Kyagulanyi afe kati bwe yasima tuse n'abavaamu mama bawulira obusungu bino byonna biraboogera gonna makweka nsaamu kubanga bo baagala Kyagulanyi nga mufu kati sagala mudemulekana ba NRM simanyi ono bukyana simanyi Gashumba simanyi BBF Starefina simanyani no bakimanyi nti the more Bobi Wine is still alive that marks the end of Tusi dynasty. Mukitegedde bulungi mikwano kubanze sagala kusimbula genda ku nsonga ndala ng'omuntu tategedde buli Kyagulanyi lwaberanga mulamu kissa embeera embi mu bulamu bwa Museveni ne famire ye kati nga naffe bwe tuba bafudde nga bafudde ebyabwe ntujjagambiza nga bakimezza okwomusana n'engeri gye twagalamu baffe kati bo baagala emirundi 10 Kyagulanyi nga mufu kati bw'aba yasima tuse mama kati those are the kicks of the dying horses yensonga lwaki kati essaawa zino bawulira bafa mbuulizo wa NRM muŋŋambire lwaki mukama bwe yasinga okutya n'ateeka barracks military red blocks across the country kubanga yabagambye nti ye muyeekera jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera kite wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kakibaddemu jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera kite wa Kyagulanyi Ssentamu yaliko omuyeekera Museveni yagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde oba onfunye kati ye akimanyi nti Kyagulanyi yamugambye nti nze omulavidde nja kuba ye Museveni alina mentality ega nti omusajja oyo alimba mwali muno ye akimanyi ye Museveni akimanyi kati bano basindika ogwo ne batakimanyi amazzi gakulukutira gye gaali gakoze eki gye gaali gakulukutudde mbulirayo artist omu Uganda ye n'omuyimbi from day one ng'ennyimba ze n'ebikolwa bye bibadde ng'ebya Kyagulanyi Kyagulanyi at the time yali akamafulejinga kubanga ye trend yaliwo but he knew what he was doing all along. He knew what he was doing. Robert Kyagulanyi Ssentamu all along he knew what he was doing. Mbuleo artist nomu yali abadde akoze ekintu Kyagulanyi kye yakoze ebbanga lyonna. Kati Museveni akimanyi nti omwana nti Kyagulanyi yagambye nti nze nfulumya eggwanga nti ne Museveni ng'omuyeekera akimanyi nti yayinza nga yafulumye ng'omusajja mwali yakimanyi nti mwali neffe tukimeta kola ki taliimu kati awo bo bwe tubatuusizaawo katugende mu byafaayo nga bwe nkugenda nti ebyafaayo biddiringana ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa kusatu mwaka 2026 bwe tuddayoko nga tetunafuna independence mu 1962 wetugenda otandika tugenda kuddako kokko emabega ompulya bulungi tugenda kuddako kokko emabega tutya bwe tuddako emabega ate tujja kudda tutandikire mu 1962 bwe tudde mabega nga Uganda tennafuuka Uganda nga bukyali obwakabaka obw'enjawulo obufugira mu bitundu by'enjawulo ntigira bamagulu meeru Abangereza bajja mu bendo lya East Africa ne batuukira mu Buganda ne mu Bunyoro ne baagala okutandika okumaamira ku bwakabaka obw'enjawulo era bakomekkereza ng'era bakoze kye balina okukola kitya okuwonya obulamu bassekabaka okuli Ssekabaka Buganda Mwanga yalina okudduka agende bizinga by'essessere
asooka awonyeeko obulamu. Ne Kyaliwe mumanyi. Kyaliwe abanga mumanyi. Ssekabaka Mwanga alina okudduka agende ebizinga by'Essessere n'ebizinga ebyo gye baasobola okubeera eyo. Ompulya bulungi yasobola okudduka asooka awonye obulamu adde. Then ne Kabaka oba Ssekabaka wa Bunyoro naye yasobola okudduka asooka awonye obulamu.